Entambula esanyalade ku luguudo lwa Jinja Road enkuba etonye mu ssaza amala g'ekyemisana amazzi bwe ganjadde mu luguudo okumala essaawa 3 namba emmotoka eziri mu booni nezitambula zikusiddwa nga waliwo nezirabiddwa nga bazisindika ate endala nga bazikanika ababodaboda bagufudde mu gano nga buli muntu waliwo amasaba sinsi 10 okumisaza oluguudo ate sinsi 7 okumusimusa amazzi 10 okubasaza ajja kola kasanvu okumusaza kubanga bwagwamu mba nina okuyimirira mujje mu mazzi musitule muteke ku mugongo amazzi begagenzi gakenera takisi zibadde zimira ku luguudo okutika abantu ekyongedde akalipagano waliwo abasirikale b'ebidduka balabiddwako nga bayimiridde ku bugulumu wakati mu mazzi okulaba abamalawo akalipagano abasirikale n'abantu abadde bayimiridde ku mabbali g'oluguudo bajja n'abapoliisi emmotoka 2 mu mazzi okuli UAT 543N ne UAW 596 ate waliwo n'abantu abalala abalabiddwa nga banoonya n'abapoliisi zaabwe mu mazzi eyange eri ku bo abalamazi abagende Namugongo basanze akaseera akazibu okuyira mu kitundu kino okutuusa amazzi lwegakendedde mu kisaawe Nakivubo enkuba eremesezza okutendeka kw'abazannyi ba ttiimu ya Uganda Corps n'eya Rwanda zigenda okutunga mu z'okusunsulamu abaleteramu Olympics omupiira ogw'okuddingana ogunaabaawo olunaku olw'enkya wano omwagizi wa KCCA Peter Kaoji wategeereza nti obuzibu bw'ova kuwayo kasasiro myala ekizibikira kizudde nti challenge weeva abantu abamu basuula ebintu bingi nnyo mu myala basuulamu kasasiro yenna ecupa z'amazzi kutiya ekireese obuzibu era ekijja okweyongera okuleeta obuzibu singa abantu baffe tebakomye muze guno bo ab'Namuŋŋona enkuba balese maziga olw'okwanjala buli wamu nejula mayumba gaabwe bangi balabiddwako nga beetegula ekibabo nga n'abamu abaana basitulidde ku mitwe balenyeza ekitongole ky'enguudo ekya UNRA ekiri mu gazi y'oluguudo ndera bypass okuziba emyala egitwala amazzi mifulejje ttaka baliyiwa mu lutobazi bwe baliyiwa mu lutobazi basanga amazzi agatambula freely ne bagabulookinga Northern bypass yatuleetera obuzibu tewali kirala bwetu embeera bwe badde naweero ennansena nga amazzi ganjadde mu mayumba g'abantu waliwo abategeeza nti pikipiki 2 zibulidde mu mazzi era nga basiba ekikwatako okubayamba era abanyuzi badde balemereddwa okugezaako sigayo tukyalemereddwa naye nga embeera enewaliriza ab'ekitongole ky'enguudo okusitukiramu okulambula enguudo ezisinga Wakiso nga nabo bayise mukoka akulemedde omulimu gw'okulambula enguudo zino nga kamisona okuva mu minisitule by'enguudo Nabosa Betty ayogedde ku bibatuuseeko gavumenti eyagala nnyo okulaba nti abantu bonna batambula bulungi era kyova olaba etaddewo emitemwa gyonna egy'okuyitamu okulaba nti bateekawo ssente ez'enjawulo okulaba nti enguudo abantu batambulira walungi